Kaakati akatambiko olabaako maama w'abo abaana abasuddewo mu nnyumba nga taata w'abaana taliiwo, ye n'alinnya ennyonyi n'agenda ku kyeyo. Omukyala ye agenze kukola bwakadaama Saudi Arabia, abaana abalese mu nnyumba bokka, alese abateereddeko TV nga bali mu kulaba, ye n'akwata ekkubo, engoye ze, paasipooti ye, n'alinnya ennyonyi n'agenda kukola bwakadaama. Ekikwewuunyisa, tebapangisa wano we babeera, ekyokulya tekibula, era buli kimu kyonna kyonna abadde akigobako nga bba we tamanyi. Abadde agoba ku bino ebintu by'okugenda ebweru ng'omusajja ye talina kyamanyi. Bwe bimaze okuyitamu ne bamugamba nti viiza yo efulumye, akutte ekkubo abaana n'abasuula mu nnyumba, omu wa myezi bwezi, omulala wa mwaka nga gumu n'ekitundu ku ebiri, n'atambula ye n'agenda ku kyeyo, agenze kukola bwakadaama. Amaka ge agasuddewo, abaana be abaleseewo. Ozannya n'okuzannya n'abakazi. Nze mbadde mmanyi bino ono byasuddewo ate mu bye bibatwala ku kyeyo okukolerera. Buli mukazi yenna yenna ali ku kyeyo akolerera kubeera nga e Kampala tebapangisa ne bbaawe, ng'ekyokulya weekiri, bakuze abaana baabwe. Kati ki ekiba kikutwala ku kyeyo nga bbaawo yakuzimbira ennyumba, abaana bammwe mubeera nabo, ekyokulya weekiri tekibula, oba ogenze kukolerera ki ekyo ekiba kikutwala? Mpozi ng'omusajja akutulugunya. Naye okumanya ebintu bya Katonda bino bizibu. Omukyalo ono mumulaba, asobola okutuuka ku kyeyo ebintu ne bimulema, ne bimunyiga, ate n'ayagala okudda addemu abeere mu maka gano mwe yasuula abaana, kyokka ng'omusajja yawasa omukazi omulala. Manye abakazi bano abamu tebategeera, akeera ku makya n'asuulawo amaka ge, abaana n'abasuulawo n'abaleka ebbali. Omusajja bw'asalawo okufuna omukazi omulala n'amuwasa, ate ogenda okulaba azunza ettwe, alireeta tandise okumalako ogwasanze mu maka emirembe, kyokka nga yadduka yanoba tewali amugobye. Ono kati alowooza ekyeyo kyangu. Bw'oba togendangayo kasita gy'olaze ojja kuba otubuulira. Tetulinza a few moments later. Ne bw'ogenda ku kyeyo era ojja kwetaaga abaana bo, ojja kwetaaga amaka go. Ekyo kijja kuba kikulumiriza abaana bo n'amaka go, kubanga ojja kutuuka nga tosobola kukola kisente z'okola nga tesobola kukubeereramu ng'omukazi, oba osindisiridde abantu bazirye. Kankutoseka akatambi kano okeewulirireko vidiyo yiiyo, nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Maama w'abaana bano yabaleseewo, ngenze okudda ewaka nga yabasuddewo, naye bagenze okumbulira amawulire nga yalinnya ennyonyi n'agenda muwala kukukola. Ono wa myezi 4, ono wa mwaka gumu n'emyezi egigwamu. Gwali eyo ng'onoosobola okulabirira abaana bano, naye nga tolya nnyo ng'olya bya kigero ng'abaana bano. Jangu wewangule ow'okubeera numetekefefe okubeera naawe ng'osobola okulabirira abaana bano. Paka maama waabwe olugambo lwe nawulidde nti yagenze kuba kyeyo, naye teyambuulirako nti alina byapanga, naye yalese omwana ono omuto myezi 4, ono wa mwaka gumu. Wendi tetupangisa osobola okubeerawo n'abaana bano, naye ng'obafaako nnyo nga maama bwe yali badde abafaako, anaasobola komentinga wewangulira okuba n'abaana bano, kuba nti osobola okuba mubalabirira bulungi. Mubalabire abalese banyirira kino kya myezi bwezi 4, ono wa mwaka. Kati anaalireeyo ng'anaasobola okulabirira abaana bano oluwaddembe. Ngenze okudda ewaka nga yadduse dda, naye gempuliddeko nti yalinnya ennyonyi, naye abadde apanga ebintu nga tambuulira. Kati ndi wano n'abaana bange yabalese ku TV, bwe mbasanze ng'omuto omukulu ali ne munne nga bali awo. Nangenze okudda ewaka. Kaakati mmwe abali ku kyeyo, ono new fresha mumugambe nti eno eyo ku ground biralamu. Mumugambe nti eyo ku ground biralamu. Omanyi ebiseera ebisinga obungi abantu bwe bati balina ate ebintu bye bafeesinga, ne yejjusa n'okwejjusa n'agamba kale nalekawo abaana bange
nalekawo amaka gange. Ebyo ebintu ayinza okugaba obutagamba nti nalekawo bba wange, ekyo oyinza obutakyuga, naye abaana be n'amaka ge bijja kumuluma. Ate omusajja ye agenda funa omukazi omulala agenda okubeera n'abaana bano automatically. Kubanga omusajja sigamba nti ali bubi, tali bubi, tebabadde bubi ewaka, tebabadde bubi, naye ndowooza omukazi ye abadde awo nga wuli ayagala agendako ku kyeyo. Ndowooza omusajja yamugaana okukola wano e Kampala, n'agamba omusajja ŋŋaana atya okukola nga nsobola okukola ku bintu ne ŋŋenda ku kyeyo ne neekolera. Omukazi onatandika okupanga ku bintu bye by'okugenda ebweru nga bbawe tamanyi, ng'omusajja talina kyamanyi n'ekimu. Era bw'amaliriza ebintu bye biyiseemu, medica agiyise, biki byonna byonna abiyise, visa ezze, azze bulungi nnyo ewaka, n'akwata keesi ye, n'ateekamu engoye ze n'engatto biki, abaana n'abateeka mu ntebe, n'abateerako TV, n'aggalawo, n'atambula n'agenda. Taata w'abaana agenze okukomawo ewaka, abaana abasanze mu ntebe nga balaba TV, nga ssebo nakyala ye yamyansuse dda, yagenze. Ne waka amutegeeza nti buli awo, nti ono wenjogera kati ali mu bbanga, nga yagenze dda. Naye ekintu ekiba kigenda okusinga okumuluma, naye kino kankikubuulire, ne bookera ku makya n'ogenda ku kyeyo, ebintu baawo aba takedde ku makya n'akugoba mu maka, omukazi ono ajja kwagala akomewo asumbuwe omusajja nga yagala kudda mu maka. Naye nze bwe manze sikuzza, okedde ku makya, osuddewo abaana bo, ogenze ku kyeyo, otuuse eyo bikulemeredde, bikulemye, mbw'oyagala kukomawo mu maka go. Kubanga tukkirize tugaane, ne bw'oba ogenze ku kyeyo ng'osuddewo abaana, ne bw'oba okoze ssente ng'ozikoze, bw'okomawo wano e Kampala e Uganda, bw'oba tozimbye maka go nga gawedde bulungi. Ate ekizibu bw'oba tozimbye maka go nga gawedde, ojja kwagala okupangisa ofune w'okubeera. Bw'oba tofunye wa kupangisa, ojja kwagala odde mu maka eno gye wava ewali abaana bo, mu maka ge wasuulawo abaana. Ennyumba bw'oba togifunye, ojja kufuna ekirowoozo kigamba akanzireyo ndaba ku baana bange, oyagala okulemerawo. Ate ojja kusangayo omukazi omulala. Kati ze zino ensobi abakazi ze bakola, ye ng'alowooza akola kintu kimuyisaawo, kumbe kimuteeka mu kimunnyika bunnyisi. Kumbe kimunnyika bunnyisi. Nze nkubuulira, abakazi ebintu ebimu bye mukola musooke nga kubirowoozaako, gambe nti ekintu kino kye nkola kimpisaawo oba nedda. Saudi Arabia eyo gy'oyayana okugenda mu si nnyangu nga bw'olowooza, si mmere kulya. Omuwalabu si wakupapira bw'otyo, ojje akatijjoko mb'ogende. Kituufu ssente bajja kuzikuwa ez'omwezi, ate kati bw'ogenda ng'abaana obalekedde kitaabwe, tagenda kukubira kugamba nti oba twagala school fees oba twagala mmere, ssente ogenda kuba okola zizo. Mpozi b'onaaziwa bo bazirye. Naye nga Saudi Arabia si nnyangu, si mmere kulya. Ekyo olina okukimanya. Naye nze bwe mba nze, ogendera ddala sikuzza, sikubira ssimu, sikusindikira message nti oba owaaye ki. Abaana mbafunira omukyalo omulala, n'abanga y'aba abalabirira. Olekawo otya abaana bo mb'ogenze ku kyeyo, era okomewo. Nze nkuzze mu maka, tekisoboka. Mpozi nga maka gano obadde ogabeeramu nga watukowakoowa dda, n'olyoka odduka n'ogenda, naye temupangisa, buli kimu weekiri, n'olekawo abaana bo. Mukyala munnammwe wuuyo mumbulire oba kino ekikolwa gy'akoze kirungi. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'oli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate mu following. Mbaagala nnyo Mukama Katonda bankuumire, abankolera obungi obutagambika. Mubere bulungi, mweraba. Stay blessed. Peace and love.